Batuuka Ntinda. That's all. Kati omwana agenda. Tugenda n'abaana bagenda n'abaana basatu bali abalenzi babiri n'omuwala omu. Gitereke ya fees. Sente tugwayo. Ababulira essomero lino amazima ne babanga bangu n'amasimu gaabwe gonna balance ke yali atulaze ku nene yabaraka balance wa sente kakadde kama mitwale 5.10 ulo babanja ssomero lyonna naye nga mwe mwamala okusasula tubabuuza nsonga ki sente mutwazi kwasayaki netubagamba mwe badaireka netwekalakasa ne batugamba twekera okwekalakasa abasi kyo bajja tulagako netuwandiika obupapula nga twekala Friday na usaba mumanya omwana giko bwe bali bwakiro bwe nalaba omwana ng'akaana kwata omukyanga ofisi eno nanyingira mu mboga lwaki omwana oyo adduse maama lwaki omwana mubakwatu noyo agenda gwa n'abakolera ne basabira abaana kati bantu bagenda kukola papers yashaleta endongo yalukusereza nawandiisa abaana emitwalo 2 nasaba emitwalo 10 facilitation gye bagenda okweganiriza simanyi wa office amba kubiddewo kyensobola okubajuwalira nti abananyini essomero tugenda bako buli mbeera yonna era balina okusasulira ebituusiddwa ku baana bano buli mbeera yonna tugenda omuntu bwobeerakwataganyina ne poliisi era olabadde nzitano okuva nyo twogera nabo akawungezi we nategereza ensonga so kyensobola okubabazadde ziba ziva okumuweerero lyejjuka wano n'omwana yennyini ekyamakusizawo okuva mu siniya essomero tulina okuliteeka ku nninga bwetuuka wano nga tugenze bannange mutuyambe tuleme kuviiramu awo at least abasomesa bagende basavingira gavumenti wano tusobola okuorganizinga ne tuligestalinga ku modani mune mutandika okukola ki okutandika ebibuuzo naye nga babuuza nti
ate bino ebiba bimisi Sagala nnyo byamawulire. babayambe ensonga ezikuleetangako atenere ku kyalo Sorry. Kakana baby, kakana mkwano. Wanene waitiranga ndongoba. Wanene waitiranga ndongoba. Omukyalo mwagendereko ku baana bano. ojo mukwatiri Omwajja agendere ku baana bano omukyalo. Jajja. Batwale wali waggulu kutwalira eddene. Odala? Ate batwala ku ddene wali. wale waffe Sako obuzeewo nalemu. Odalemu. Abatwale wa.
balance ke yali atulaze ku nene Yabaraka balance wa sente. Kakadde kama mitwale tano nusu rukumi. Ngolo babanja somero lyonna. Nenga mwe mwamala okusasula. Nandi bagambye mukyale yajja ne document. Modern stamp kuwezeri ne signature Ngolo bwabani banembere sababu de kubula ate. Banange kati eyo bantekateeka ya yunebu. Itafena mu ofisi yawe batugamba ati natebaje. Tubabuza nsonga sente kutwazi kwa science. Netubagamba mwe badirect. Abuzira display dazo tebaleme kwa musonje tukoze eki je tuguddemu. Otherwise n'abazadde abasomesa batukumira nnyo out. Nono omusajja naye yasoma banga afuna degree ku kino kyakati bana yazimbye mu future ki. Abaana beetamiddwa abaana beekyaye. Bazadde banoonya sente mu bugubi nakola this issue. So kalana ne babuzaza bato sasima busima mwitako bamutumanya buli akoti naye yabuzabuza abana abaki yaleta receipt ezo nabuzabuza abana n'abalagati bawoza kochi ona kochi akwatibwe Yaliwulira petrol. bawoza kochi yabo yadenga abagamba ne baba wanisa mugwe mugenda kola ebiki ebibuuzo n'abagamba kusaawe ekola ki esembayo zabamtana simu gesi ni muzadde wono omwana nakyanzimmire Yasaza na faba P7 bonna bagisa bayimuka bagende ku masoje basomeseza abaki baleme gwa musobe pafije tukoze eki je tuguddemu neke nizo gamba abana bano ba candidates this is not the end tugume kibaruma net is hard net koleki tenyizo saba honorable sawa zino nga bagana mwami odo tenyizo saba balugamba new curriculum omwana nakuda musini yachi 1 abana no bayambiddwa lokali baza musini ya 1 wakiri badde musini ya 4 next ki tokaje tuyinzo kusaba mwami simbwa era ndakwakubire simukali funye simu yo abana banaze group bali bakisita so bali masomera amalala nenga levels kundi zabwe zikoze eki baleme kuda musini yachi 1 tubagumye badde musini ya 4 next year bakoloma kaga fita bebechi erere ntanga Kakati na wana abande ndo bona bakolera mpata ne basabira abana kati bantu bagenda kola papers yachalete ndongo yakuseleza na wandisa abana emitwala abiri nasaba emitwala 10 facilitation je bagenda okweganiza Kugenda kunoonya abannange essomero. Simanyi ofisi ambakubiddewo. Zirizanga zomwana ngezejojo kulonya okupaka. Bamama ne batata. Nayagadde ne bwe kyali badenze kusasula ssente. Okugenda yakiri wano ali ababula shika tumusanga ku office eri manju kati nadduka omulaba baddusa yalanze medinga medianzi bya sente zange ngomu yayandi wadde omwana wange ebibuuzo nakola obusente obutinya nnyo bumwemazizzaamu yali badde atugamba nti ne sente bazirya ne tuddamu ne tulijasalinga abaana baffe lutwendala mukama wawe badi togenda funa mirembe musi muno togenda funa mirembe musi muno tukaliza nyama zika oniride sente zange ng'omuntu kyokka nezo omwana omuto nezo n'ozirya medigoyita omutima omutemu mukama wali sasudde medi ensi yonna netegeera nti naye kino kyatuuseeko n'akaaba ku maziga naye n'akaaba ku maziga mukama kyokka obusomero bwatandikawo y'abaana ababeta bateekamu abatwala walala nga kumba tubalira bino ndeka ngende eka nga toleta ensawo yo tugende eka tumulekere eddembe ensaali gikungula abaana aba primary babakwatira ebibuuzo era lwa medi nenziremu nensasula sente z'omwaka omulala neera omwoyo nenziremu era ku primary era nemwongera omwana omulala kakati nyinza okudda mu bino mukama katonda
katonda wange nedda naye medyalira baki bannange medyalira baki mukama olwawo okusasula naye omusajja ono wali musasudde amaziga g'ekisajja gava wala naye sineemulabako ng'akaabanga ffe bwe tukaaba bannange kati maama sente tebamanyi gye tuzijja munnaaka nokugamba nti omwana asome tubegayirira bwegayirizi ku bigambo mwana munnange soma obutasoma bulimu okuze naye nga babikola katonda najja mubonereza katonda najja mubonereza katukaabe kubanga essuubi lituweddeko Master Medi ye director w'essomero lino yali badde ye teyeekweka at least n'ayita abasomesa be ne bamubuulira ekibadde kigenda mu maaso abaana ne babeera nga bakkakkamu nga balaba ku director kuba yabadde anoonya abaana okuva ebule n'ebweya naye kale essaawa eno bw'aba yeekwesa abaana baba basobeddwa abazadde basobeddwa naffe abakulembeze tetulina gwe tusobola kukola ki kwogera naye ku nsonga eriwo kuba onalebe mupya abadde agamba yakwataganye n'aba UNEB singa abakulu b'essomero babaddewo baali badde bakwatagana ne bayamba abaana naye ensobi gye bakoze esembayo bonna kwekweka kuva ku ssomero kati kino kyolaba ekigenda mu maaso eky'abaana ositulayikinga bulumi abaana abamu bebeewerera abaana bebekubira buloka ne bajja ku ssomero abazadde balina obulumi bw'okunoonya ssente olwaleero omwana omuwala bw'aba tatudde bibuuzo oba omutidde fyuca y'emyaka mingi okuva lwe yatandika okusoma kuva P1 basi myaka ena gyokka nze kyensaba Master Medi yonna gy'ali oba awulira bino ebigenda mu maaso aveeyo akwatagane n'abakulembeze mupya agenda muyambako tulabe abaana baffe bakola ki bwe bagenda okuyambibwa okukola ebibuuzo amanya nze Nakabugodde bula nga ndi Women Councillor w'ekitundu kino ngamba inesoma baligale terina mulama yadde n'akamu kati inesoma nyera kweta mu mwana w'ensini ya wali endi wulira ko information balimba ko information bali akatandika ngaha lino essomero ly'abayayi mwana wange ne muze ebadde buto naye kati inesoma katula ebikola baleta abaana babagala babawasa oli muzikiti kati bekola kirungi sente ng'abazadde ziva wala bazadde tujawala sente ffe bemulaba tuzibona abonera ffe tubonabonera sente zaffe lwaki batukola bwe bati oyo mwana yeminza abaana babakwata baki basiru tugenda bakuba amayinja mwana yamala P7 kuga mutwaye mu by'emikono n'agaana ng'agamba ayagala fuuka nnansi abadde n'ekiro kye nga kyakubeera nnansi kale saawa zino disappointed alaba tayisenya kuddamu ate nga kwekyo mwe tugamba bwani fellow senior 4 oddamu senior 1 toyange gye emyaka mingi okuddayo emabega emyaka ena emirala nange ng'omuzadde esente za kunoonya sente tuzijja mu nnimiro sente za gattagatta n'olaba ng'omwana akola ki asoma n'olwekyo tetumanyi bwe tuyambibwa gyolegaddeko ne mukyala Jennifer omuwa UNEB naye bagezaako okuyamba buzize butya tewali director tewali head teacher kulaba nti atuwa max za senior 3 basobole okugatta max z'abaana abaana egesirimu empya gyekola kijeeri n'olwekyo essaawa eno kirabika nga nti already late tetukyayinza kuyambibwa abaana baffe bali affected buli mwana agamba siddamu kusoma olaba nga buli omu omwana future ekoze eki eweddewo so nga era nange omuzadde mba n'abaana abalala manyi omwana musoma mu senior 4 akole plan B nkwateko ne ku baana abalala therefore tulina ennaku nnyingi tulina eminyiike ku mitima naye nga kyo mukulu Medi kyeyatukoze twaguma ku lwaki baze onnakayonera nga abaana bakola UNEB kuzibanga bidda buki bulungi ne tutakifaako nnyo naate bano abaana oga tubeera wase bakuba masimu n'osindika sente ku masimu ishu neggwa naye ekisinga okwasa ennaku nnaku independence yabakolera pate n'abasabira mu mazikiti ne mu kyaki ne basaba n'abawa n'endongo bagenda kukola ki abaana ne basanyuka ko ye masa kyatugamba kiki kituufu naye yakuumira ya blacklistinga abaana ne basigalawo nga
gavumenti bakola ki bamanyi ekyasika ogumya abaana bano abaana bagamba lwaki busufamu kya kochi akatendeka mipiira kochi mugaba bagamba temufaayo byaggwa mulina okukola ebiki bakola omukwano mungi nnyo ne balimba abaana n'abaana tufaayo okubira abazadde simu ng'obudde bukyakola ki nga babagamba twabawaza abaana batugambye kochi yaleeta risiiti eza nakifuma modern nga nsayininge ngazagaje bamaze kusula jesu kye bagenda okukolera ebiki n'azibalaga abaana bagumira ku ekyo naye ku ssaawa esembayo ebyo bye bivuddeyo ng'abaana baffe bamaze batwala mu malwaliro bazirise buli omu embeera nga bwe mutwala bwe mukola ki bwe mutwala abaana beekalakaasa effujjo ly'amaanyi oyo habehirwa akulira lino essomero emirundi ebiri ng'abaana ebibuuzo tebidde bya P7 abazadde ne tukigumira kati aba abasiniyafo saawa zino tebatudde ebibuuzo kati omuzadde agoyingewa oyo medi simanyi senfuka mumunoonye welibanga line eggwanga liruka alifuga mumunoonye mumugambe nti mama Abula akugambye kuno ku kyalo todda kuba tagenda kufiirizanga abaana baffe wati abaana bennyini abakwana owulidde tukigumidde nakati saawa zino abaana baffe saawa zino tunula abakwana owulidde ndowooza abagana okumwagala beyaganye okuligesitalinga basaba abazadde sente empitirivu buli kaseera ne babira nga bakusaba esente tunuulira abaana buli kaseera babadde batayaya nga ffe tubaba neffe ne tababona kyamisana oyo omwana oyo abadde asiiba atambula ku kineja madamu RDC ne tusaba education officer ku town council ne tumala ebbanga nga tebamutuwa naye nga kitusabisa education officer abeere ng'akola ki nga monitoringa amasomero gaffe kubanza we nagirako ku lino ng'abaana bano basula wali eri waggulu abaana nga 40 mu ddoomu emu naye n'obasanga nga baketi ziri awo eza pads toilet papers ne mbabuuza musula mutya muno ne nkomawo wali mu ofiisi ne mbagamba naye eddoomu gye musuzaamu abaana abawala nga nfu ne nkola ripooti ne ngitwala ku town council naye kati ne ba inspector of schools bwe bajja mu masomero nga gano agenda bugenzi mu ofiisi ng'asayiningayo kasente ng'akola ki tawaako ripooti n'emu mu gavumenti agambe nti nno oba amasomero bwe gati ne bwe gati tegasaanira cooperatinga mu community tulina obusomerosomero obufu bwe twalambulako ne tutwala ripooti babeere nga b'officers b'amasomero babeera nga nabo bakola ripooti okugattako okulaba nga ebyenjigiriza byeyongera naye ng'ekyamazima ne gavumenti yennyini yeetaaga okuteekamu amaanyi okuinspectinga amasomero gano agatakola ki gegaleetera ddala n'okubeera ng'abazadde babanonamu abaana baabwe eyo okuva ewala olw'okuba tebalina layisinsi tewali ajja bavunaana mu mateeka kati yakoze ekintu kino yadduse ogenda munoonyezaawo okujjako era nammwe nga bamugambye nti abaana era tewali kyamaanyi kye mugenda bayamba badde ewaabwe bafune amasomero abagenda okuyita okuva mu siniya 1 bakolereyo ebibuuzo naye ekyamazima abasiniya fo bamaze yammwe mu kanso yammwe agenda kukwata simu bamanye ekiriwo kusobola okumanya aboogera ne dayirekita boogera naye dayirekita ali ludda bo polisi egamba temumanyi tubagambye waliwo aboogera ne dayirekita wano kati abamubuulira kino kiri ABCD polisi egamba information tegirina ne mbagamba kati abagirina information weebali mubakwate batubuulire dayirekita ali ludda wa ffe kye twetaaga kuyamba abaana kukola bibuuzo kinawo kirala ekitegeeza ffe bona bagambye abaana ne lisitolere babadde bagirina olwedda bayine nembabuuza sente mmekeze etaagisa mutulambule mulambule ku masomero gammwe bakatera amasomero senga MP madamu RDC ne tusaba education officer ku town council ne tumala ebbanga nga tebamutuwa naye nga kitusabisa education officer abeere ng'akola ki nga monitoringa amasomero gaffe kubanza we nagirako ku lino ng'abaana bano basula wali eri waggulu abaana nga 40 mu ddoomu emu naye n'obasanga nga baketi ziri awo eza pads toilet papers ne mbabuuza musula mutya muno ne nkomawo wali mu ofiisi ne mbagamba naye eddoomu gye musuzaamu abaana abawala nga nfu ne nkola ripooti ne ngitwala ku town council naye kati ne ba inspector of schools bwe bajja mu masomero nga gano agenda bugenzi mu ofiisi ng'asayiningayo kasente ng'akola ki tawaako ripooti n'emu mu gavumenti agambe nti nno oba amasomero bwe gati ne bwe gati tegasaanira cooperatinga mu community tulina obusomerosomero obufu bwe twalambulako ne tutwala ripooti babeere nga b'officers b'amasomero babeera nga nabo bakola ripooti okugattako okulaba nga ebyenjigiriza byeyongera naye ng'ekyamazima ne gavumenti yennyini yeetaaga okuteekamu amaanyi okuinspectinga amasomero gano agatakola ki gegaleetera ddala n'okubeera ng'abazadde babanonamu abaana baabwe eyo okuva ewala olw'okuba tebalina layisinsi tewali ajja bavunaana mu mateeka kati yakoze ekintu kino yadduse ogenda munoonyezaawo
okujjako era nammwe nga bamugambye nti abaana era tewali kyamanyi kyemugenda bayamba badde ewaabwe bafune amasomero abagenda okuyita okuva mu siniya 1 bakolereyo ebibuuzo naye ekyamazima abasiniya 4 bamaze okufuna ekitongole kya UNEB nenjogera ne director yennyini owa UNEB nga noonya engeri gye tuyinza okuyambamu abaana bano nina omuzadde gwe nayogeddeko naye ekirondo zazadde ssaawa nga 4 bwe nabadde mmaze okwogera ne director actually twawadde ne mu meeting n'aba UNEB ekisookera ddala bano abaana bamanyi nti registration zitandika ne zijja nga zikolebwa ne wabeerawo verification amanya na biki okulaba abaana bano bagenda okukola ki bwe bagenda okutuula ebibuuzo n'abazadde nemubeera nga muba informinga ebuzibu obuliwo obwaŋŋambiddwa ziri ensonga 3 ensonga esooka mwenna mukimanyi nti kalikulamu ya Uganda yakyuka bwebanga yakyuka maxi ze bagenda okubawa UNEB etandika collectinga maxi zamwe okuva mu senior 3 kati ng'ekibuuzo ekiriwo nti essomero lino abaana bano okuva mu senior 3 nga tewaliwo director ku ssomero tewaliwo muntu yenna bagenda tracinga batya maxi ezo kwe bagenda okubagattira final results eza UNEB ez'omwaka guno ekyo kyabadde kimu ekyokubiri essomero lino teririna center number essomero lino bwe liba nga teririna center number kitegeeza tulina kufuna ssomero ddala abaana bwe basobola okukola ki bwe basobola okukolera ebibuuzo naye nga kiyinza okubeera ekizibu ennyo olw'ensonga nti kati bano beetaaga ku registeringa bupya singa kyalinga ku Friday nga bwe bakitegeera twali osobola okubafunira essomero eryangu ne baba registeringa naye kati twabitegedde jjo aba UNEB twayogedde nabo kiro nga bagamba nti bwe bibanga ensonga ezo zisoboka okulongoosebwa then bayinza okuba n'omukisa ensonga esinga okubeera enzibu ennyo yeya ebibuuzo ebikoleddwa olunaku olwaleero kubanga biri compulsory tutegeragana bulungi nti bw'obanga tobikoze ng'omwana certificate yo tesobola kukola ki tesobola kufuluma tutegeragana bulungi so ensonga 3 kuba nabadde njogerera ddala na director wa UNEB mukulu Odongo nga tunoonya engeri gye tuyinza okuyamba oba okuyambibwamu abaana bano basobole okutuula ebiki ebibuuzo kati wakakwakuliza akaliwo akasooka keko okutracinga results zammwe okuva mu senior 3 kubanga zeetaagibwa okubeera nga zigattibwa kubanga mwenna mukimanyi kalikulamu empya bwekola ki bwetambula ekyo si kipya mu matu gammwe kakati nanoonyeza jjo kubakulira essomero lino nabuliddwako yadde omuntu atya yadde omuntu omu tukyalina obuzibu twabadde tunoonya engeri nga tugamba musobola okufuna essomero ne mu registering olunaku olwaleero ne mugenda ne mutuula ebibuuzo naye nga kiri too late nga batugamba ne bwe tulifuna olwaleero muba mutandika nkya that is bwe tuba tukozeseza obwangu ne mu registering naye ebibuuzo bya leero ebibiri mugenda kukola mutya kubanga ne bwe tubikola certificate tezigenda kukola ki tezigenda kufuluma saagala nnyo okubawa ssuubi litaliddamu bwe twakomekkereza nga nina okujja okwogera nammwe ekisookera ddala kwe kwogera n'abakulembeze b'essomero lino okulaba butebe bagenda okuyamba abaana bano omwaka ogujja okusobola okutuula ebibuuzo abayizi mumpuliriza bulungi kubanga tekigenda kukola ki tekigenda kusoboka saagala mbawe essuubi tekigenda kukola ki okusinziira ku byaŋŋambiddwa mu UNEB olwayo tekigenda kusoboka saba tubeere bakkakkamu naye kisinga okubeera ekizibu nti twabitegedde leeti kubanga bampadde ne lisiti ne baŋŋamba nti singa byaliwo nga lwakuna ffe ne public holiday zonna twakoze ne baregisteringa waliwo amasomero agamu era agasangiddwa mu mbeera y'emu nga mwe muli ne tubeera nti naye baba baregisterinze ne ku Saturday baregisterinzeyo amasomero ameka 2 abaana 28 baba baregisteringa ku Saturday nga bagenda tuula leero ebibuuzo so ekyammwe oba ekyaffe obuzibu bwonna bwe kyabaddemu nti ensonga yategerekese late
olunaku lwajjo nga inakolebwako obwangu ennyo inakolebwako lwaleero naye olwaleero ate nga ebibuzo lwebikola ki lwebitandika mu buli mbeera yonna okulaba nti ensonga eno etereezebwa musobole okubeera nti nomuyambibwa kibi nnyo abayizi okubeera nti nno batuusiddwa mu mbeera eno olw'essomero lino erya Creamfield naye ng'amazima gali nti essaawa eno tewaliwo ngeri yonna kubanga obudde bukoze eki bwe twogerera ndoozi abayizi bamaze n'okuyingira kati ekibuzo ekisooka ng'ate bannaffe bano bo tebannabaako kubaako mbeera yonna ekisinga okubeera ekizibu n'abasomesa bennyini tebakola ki tebaliiwo so nzize kubagumya n'okubasaba mubeere bakkakkamu saba tugume bitutuukako ffenna naye eno si yenki si yenkomerero mwanyinaze ajati saba ogume saagadde jangu ku ssomero kali zengera bagamba ntabe wakati munamu kali munamu enkotembo zengera kubantu oyo wakakofiira oyo ebyabane byonna bonna maama we yabasomeseza oyo mberera gisebukula kati bina bimanyi gyagisekukola tena gye bamutwala kati polisi ekutwala omwana asoma atya S1 S4 n'atuuka okuba nga leero lwabadde atandika exam nga ku papers zonna z'abadde akola tawandika they report to any authority. Omwana asoma atya S1 S4 n'atuuka okuba nga leero lwabadde atandika exams nga ku papers zonna z'abadde akola tawandika they report to any authority. Okuviira ddala ku S1 paka tuligadde tumale okunoonyereza ebikwata ku ssomero lino n'abantu abalirimu abaliddukanya. Kati bwenyaba alinawo abaana abalala noonya wooteeka abaana bo bamaliriza omwaka. Lino tuligadde erya primary leka tugende ne DPC ne CI ne CID tulabe ekigenda mu maaso ku lya primary. Naye nga tewali akubye endulu weekanonti nonti waliwo omuntu amuyingiridde. So bwe tubeera nga tewali akubye endulu we shall not be knowing nti waliwo problem gye tulina okuba nga tukola ki. Naye n'abazadde twebeereremu. Lwaki oleeta omwana in such a school eririna ekinnya kiri ekyasamye bwe kiti eritalina security eritalina musomesa asobola kubeerawo olwaleero okufuna maziga g'abazadde? Lwaki oba oleetawo omwana? Because in buli omu akikola ki akyejjako. But the school is here from the period of COVID-19
naye tewali gwe tusobola kumanya tetumanyi ani wakutandikirako buli kimu kyonna kiri mu nasite state bw'otunulira abaana ebiyigo bye banaabiramu bw'otunulira classes mbu S1 to S4 you just wonder okiraba neewunya n'okwewunya omwana bw'asoma n'atuuka okuba nga agenda kukola senior 4 n'akugamba nti index number mbadde ngisabanga nga baŋŋamba enkya luli index number is something omuntu ky'olina okufuna from the word go kati mocks bateekako index numbers ki kwegamba negligence eri ku bantu n'abazadde bennyini we blame them because mu mbeera efaanana bweti oyinza otya okuba nga wogenda okuleeta omwana tetujja gamba nti busobozi abaana tubanenya n'abazadde tubanenya naye n'abasomesa kati tetumanya ani waakunenya because I think it was an organized mission ey'okubba obubbi because soyinza kujja mu kitundu nga kino nga tewali musomesa n'omu gwe kikutteko tewaliwo kyamaani wa PTA wadde ali ku lukiiko lwa PTA tewaliwo wa management ate bona nga abakulembeze batuga nti isomero babadde tebakola ki tebalimanyi so ekitegeeza nti waliwo omuntu eyajja eri abaana somewhere si ba mu kitundu babajja luddawa okubadampinga wano okulaga nti bagenda kukolera wano senior 4 because toyinza kuŋŋamba nti abaana 18 bw'olina mu senior 4 naye bonna tebali registered olinako abaana babiri bokka be watutte ku ssomero eddala meaning nti abo bokka be walina kati baana abalala olina gye wabajja oba either nga bapromises bursaries oba scholarships nga batera okulimbalimba abazadde baffe naye bw'otunulira embeera eriwo era ekulaga nti kyali tekisoboka kubeerawo na ssomero ba inspectors baŋŋamba ne DEO nti essomero babadde tebalimanyi bo mu records zaabwe tebalikola ki tebalirina but even the leaders mu kitundu balaga nti tebalikola ki tebalimanyi so I think I'm ordering the DPC okunoonyereza ne CI ne CID okunoonya omuntu gwe bayita Senfuka Muhammad gwe bagambye asula mu Nakifuma bamuteekeko warrant of arrest tumufune then tusobole okumanya kye tutandikirako because even no papers in the office that we are going to trace for the management of this school okiraba so I think UNEB eba esobola okujja but I don't know kubanga UNEB nebwenejja nga bano abaana tebalina wadde index number tebaregisteringa bagenda kukola bibuuzo ki meaning nti nabo bennyini ng'abazadde balina task ahead of them nga wali mu maaso tulina St Andrews ndwadde mutwe tulina amasomero gonna wano n'aga private weegali agalina numbers eza UCE agalaga nti ga registering okutuuza abaana oteeka otya omwana mu ssomero eritalina wadde namba eraga nti liri registered mu UNEB omwana anatuuka okukola S4 nti bandange mbadde nga ninda index number yange omwana wa primary akwata index number mu first term kubanga buli paper gyokola batugamba nga teekako index number yo naye omwana wa senior 4 ng'enkya lwero kyekibuuzo kitandise ne ku briefing baaliwo because briefing was on Friday abaana bano babakwatako ne babatwala ku ssomero lyonna gye bagenda okukolera ebibuuzo for briefing kubanga briefing kyekibuuzo ekikola ki ekisooka so I think as we are blaming the government we are blaming everyone but even the students here and their parents must be to blame naye nga tekigenda tujjako buvunaanyizibwa as heads of security tetugenda kukkiriza ssomero lino okuddamu kufunctioninga and DPC akole ekyetaagisa okunoonya tetuyinza gamba nti oyo Senfuka ne ttiimu ye bagenda kubula mu Uganda tebasobola kubula twewe ennaku 2 tunoonye Senfuka then as we see what to do with that department ya education ye mukono bagende ku ministry ku UNEB tulabe oba abaana basobola okufuna chance niye simanyi I don't want to send chance eyinza obutabaayo but I think aba UNEB banatubulira ekikola ki ekiddako but the moment nga bwenda babwe bifaanana nvumirira okwasa endabirwamu na buli kimu because tuyinza okuba tetubuza evidence naye embeera nze nga bwenjira baana wali obukyafu bwembulabye it seems wabadde tewaliwo kulabirira kutuufu ku ssomero ate n'abaana bennyini bagambye abantu nti chemistry ne physics mu taamu yonna bamusomyemu emirundi emeka 2 kati you just wonder babadde bagenda kukola bibuuzo ki naye leadership mu kitundu mweri
meya wali bamulonda education department weli waliwo inspector akola mu area eno eyanakifuma office ya RDC always eri open police n'omuntu wa bulijjo offices ziri open the DPCs next to them twewuunya bwewuunya twajja kiti okubanga tubiraba kiro kyajjo nti waliwo abaana abatagenze na mu briefing because briefing was on Friday. You would have reported on Friday and we prepare for you. So kindly tuvumirire embeere y'abantu abatandika amasomero nga tebali ready kugenda ku nkola ya gavumenti nga bwegamba. Tuvumirira abazadde abanoonya ebintu ebyokuba nti bayambibwa so nga waliwo amasomero gavumenti geekoze eki geetaddewo. Tuvumirira mu abantu abalowooza nti buli kimu kijja kubanga kya byabufuzi. This is not a political issue. This is management issue. This is something kyetulina okubanga tukola okulumirirwa obulamu bw'abaana baffe abalenzi n'abawala. Buli omu bw'aba asoma aba ne vision n'omuzadde bw'aba yeewola looni aba ne vision ne aim nti mu myaka ena kanziteekeyo nnoge mmwanyi malirize. Naye bwe tubanga tugenda ku accommodating abaana b'abantu in the end tube ssente zaabwe tukole ki tugende, it's a bad gesture. Naye neebuuza n'okwebuuza abasomesa ababadde nga basomesa wano. Abaana babiri babayise ku nneeku wezyawo stage obajje mugenda basatu tetujjako ugamba kali ku stage kakati mugenze bameka mwagala ki ndiye senkayo abada duka For what purpose? You take me to work for what purpose? What have I done? What have I done? What have I done? What have I done? Police officer, you climbed here. Okay, you climb. Can you or you can? I'm going to deal with you. Can we? I know you are serious. You want to fight this? This one has slapped me 4 times. What have I done? Am I the HM? Am I the HM? Am I the HM? You slapped me. Moreover, you are RDC. You slapped me like why? Why have you slapped me? Excuse me. This one has slapped me. Do you know my status? Do you know my status? If you can become arrogant to such an extent. This one stopped me. I've explained to him. I've explained to him. Okay, you first sit down. I've explained to him. Now why are you standing? No. You first sit down. I was shouting. Which arrogance? First listen to us. We have issues. That's why we are here. No, if you are asking me. Lumba ka president.
naye wali RDC maama RDC maama RDC Where? Abana mwenna mujja wano. Abaina mupiki mano bajje kukuza abafika musoke muzijje wano. Emukaba. N'omubaka wa president naye wali RDC maama RDC Tonsoko. Maama RDC nga baliso temweralikirira tulina buzibu muwulira Amukulu wammwe Where? Soga Mumyuka. You know the contact of Soga Mumyuka? How many? Abana mwenna mujja wano. abaina mupiki mano bajje kukuza abafika musoke muzijje wano. Emukaba. Walusimbi Nsanvule naye anakifuma Naggalama Town Council. Tuli wano kusomero lino Busenya olw'essomero erya secondary eribadde limanyikiddwa nga Creamfield. Eryo ddyo bye mwawulidde ku mawulire nga bagamba nti abaana tebagenda kukola bibuuzo ebya senior 4 era bangi bafunye obuzibu n'abazadde baabwe okuwulira amawulire ago. Kikyamu era tukivumirira ekikolwa ekyo ekyakoleddwa director w'essomero eryo kula nti abaana tebagenda kukola bibuuzo. Olwaleero tuli wano kulina essomero eddala alina amasomero 2 lino lyerya primary. Kati ate nawo tubuuza ddala aba P7 banaatuula oba nabo tebagenda kutuula. Tuli mu kwebuuza n'ekyomukisa omubi nti ate batudduseeko tetulina gwe tubuuza. Tusanzeewo omuntu omu ate naye yeekalakaasa weekalakaasa. Kyannaku nti olwaleero abantu bwe babaako n'abanene mu gavumenti buli muntu akola kyawulira ye kyaba ayagadde. Kubanga nga town council ngenza okubuuza ku town clerk nga ngamba nti essomero eryo ffe tetulimanyi. Kyokka lyopaletinze okumala emyaka egiwera nga 6. Kitegeeza order from above etukoze bubi nnyo mu nteekateeka y'emirimu mu nteekateeka ey'amasomero mu nteekateeka ya institutions nnyingi nnyo. Ebintu ng'ebyo singa bikyukamu abantu baffe bajja kuba bafuna obwenkanya. Olwaleero bamufuna mpola tujja ntufuna obuzibu abantu balina ssente. Oli waawulirayo nti wali engeri y'akabasale ng'omwana amuteekaawo. Kasente kano koowaayo kumbe kagenda okufa kati abaana bali bagenda kufiirwa emyaka gyabwe ena. Tukyalaba nti bano baba P7 baba bateekeddeyo. So tusabiragane ku ggwanga lye tulimu wakati mu kubeera nti omwana omuzadde okuwaayo school fees omala kutunda kapoloti omala kutunda kyoyina omala kutunda mbuzi omala kutunda ki tewali mirimu. Buli muntu asabire munne mu ggwanga lino lye tulimu lya Uganda. Abasomesa bano ne bajja ne batunyonyola ebintu bwe bitambula ng'emisomo gigenda mu ki naye kaakati abasomesa tubagambye bagende tebabaddeewo tebazze mubadde musoma mudyanga temwina basomesa abagamba mubadde musoma kati njagala mikono mubadde musoma wanika emikono baleero mwasomyeko ebigenda okuva mu kunoonyereza nga tulina poliisi yaffe wano byebigenda okutuwa nti lino essomero lyeyongerayo mu maaso oba likoma wano. So bwe mugenda waka mugambe abazadde nti batusiibudde olwaleero olwakabanga katono tuli fenna era kyemmanyi mummwe n'abakulembeze bamwe abali wano mujja kutegeera nti enkya oba waliyo okusoma oba tekuliyo naye n'enkya mukomeewo bwe wanaaba essomero ligenda kweyongerayo wajja kubaawo okwogera okuli official nti nno okusinziira ku binoonyerezeddwako ne bye tufunye essomero terikyeyongerayo oba okusinziira bye twogedde ebyo tunoonyereza ebiriwo essomero likola ki lyeyongerayo. Nga nange ntwala byanjigiriza wano mu mukono omu ku balambuzi b'amasomero
Meya.